bwe naddayo natandikadde okusoma ndi mu myaka nga 5 natandikira ddala kati engeri gye ndi omugezi bantandikiza mu P3 mwe nali nakoma kati ndi ku level ya S4 ndi ku level ya S4 era nsoma tusoma n'omwami wange Jumba Lubo waligawesa kubanga emirimu gyaffe gyonna gye tukola gyetaagamu omuntu nga muyigirize abaana obutakubuliza mu bitabo ekyo kye kyatuzaayo okusoma era ffe tetuswala nga tusoma kuba ne kye tukola tukyagala. By the way bayina engeri gye basomesaamu omuntu omukulu tebamutuuza mu kirasi y'abaana era abantu abakulu babatuuza mu kirasi zammwe era ne mutambulira mu mitendera era nina identity card ey'essomero nsobola okugibalagako wano njirina kanjibalageko ID ey'essomero muyinza oga nti Kulanama byayogera tabitegeera bulungi identity card yange ey'essomero lireke ate nayo gye bannanumba bampeera obutwa naye nkulaze ID bw'oba osobodde okusomako ebigambo ebyo kirungi nnyo naye nga twaddayo tuli mu kusoma okusobola okuteekateeka eggwanga n'ezzadde lyaffe lyetuuzadde. Kusomozebwa kwensanze mu kusoma okw'abakulu kuno osooka n'owekyawa ng'olaba akusomesa oluusi omusinga ebintu ebyo n'owulira ng'oyagala omunyooma ate n'akukambuwalira ng'alaba kyakusomesezza tokikutte ekintu ekyo kinsoomozezza nnyo naye Mukama yampa obwongo ne mmala n'empiikinga mu mwaka nga gumu nali maze okupiikinga bulungi nnyo. Munnange twesanga nga ebikolwa byaffe enkula yaffe buli kimu kyonna nga bifaanagana nnyo ne tusalawo n'olw'embeera n'ebyenkulaakulana yaffe bye tuteekateeka nga byetaagisa nnyo okusoma aye tetumanyi ani alisooka munne kugenda mu ttaka so omu alina okuvaawo nga ne munne muteeketeeke. Senga kyogamba nti eggwanga ne lyetaaga omuntu akaddiye nga tebavuma nti omuntu akaddiye nabatezasobola kukulembera mu ggwanga ekyo nno kya bulimba omuntu akuze yamanya bwakwata ensonga ekyo kintu kikulu nnyo era nze mpagidde President-M7 lwa myaka gye naneeteekateeka ye n'engeri gy'atwala mu ggwanga lwakubanga President-M7 abasawo b'ekinnansi tabategedde abasawo b'ekinnansi bamwagadde nnyo naye ye tabategedde ate ekirala ekiri ku President-M7 amanya nti bw'aba akuwadde kino omanya nti akwagadde nnyo wikize kitali kituufu njagala olabire ku muntu nga oba mugagga ku kyalo naye nga bw'agenda ku mufu olutuukawo ng'ateekayo mabugo ng'avuga emmotoka ye ng'agenda oba omuntu agenda mu lumbe n'atuuka mu lumbe olw'okuba abawadde ebyetaagisa olutandika okujjula emmere n'asituka twagendako mu lumbe lumwe Masaka bantu olwamala okuziika bw'ati nga omanye emmere y'e Masaka yali nnyingi nnyo abantu bonna ne basituka ne bavaamu ne bamulekera emmere eyo bagiziika mu ttaka emiwumbo nga tulaba ne tubabuuza lwaki bakoze bwe bati nti anti yo olukuwa obuyambi oba olujja n'aziika asitukirawo talya na ku mmere ya mulumbe n'akola ki n'atambula omuntu ono olina okumulaga omukwano n'omubudaabuda akantu ako ke kalemye President-M7 bw'amanya nti akuwadde kyakuwadde taddayo kwagala musemberera akusembeza wala so bw'osemberera omukulembeze w'eggwanga ngaffe abantu abakulembera eggwanga lyonna ate nga ddala abantu batukkiririzaamu ayina otusembeza oba abamusemberera be bamukozesa ensobi simanyi n'asembeza abantu abatalina lugendo ba life failure naye gwe omuntu n'aga nti oyo kasita namuwa kino n'akuleka ayambye abantu ayambye abakristo ayambye abakristaayo abasawo b'ekinnansi tatuyambye era ffe President-M7 tumugamba nti ayina tuteerawo office mu kibuga bwe kitaba ekyo 2026 tumulinze ate bwe mba nina ekidiguli kyange ku mutwe ate nga ndaba ku mawanga agakulemberwa abakyala gali bulungi mba nsobola oddikulembera oba omwami wange kubanga omwami wange ekintu kye namusaba nga mpasa namusaba ne mugamba bambi nfuula akufa sitired mu ggwanga nangamba tofaayo nja kufuulako fasitired kuba kye neegomba mu mawanga g'omenye Uganda terimu
ate tekulemberwangako mukyala yatya gwe tulaba ono sipiika waffe ng'atukoze bulungi nnyo kyogamba Rebeka bw'omuwa eggwanga talifuga gwe tulanga Rebeka atukoze bulungi nnyo kati gyogamba bw'atuula mu ntebe ya pulezidenti tagisobola twagala kulemberwako ku mukyala Kulanama. Olw'ensonga olaba n'amaka gano mwatulekerera mu mpeerera y'abaana abakyala kati ffe tuweerera abaana era olaba abaana batambula bulungi wadde covid yatutawanyaamu. Omwami ne bw'aba alina obukadde 10 n'amanya nti omukyala alina obukadde 2 ayagala omukyala gw'oba oweerera omwana gwe tulanga abaana baffe basoma omwana baba talaluse kati kitegeeza nakiri tusobola okikontrolinga. Ekyenjawulo kyensuubira okuleeta mu ggwanga ddembe nga President M7 simuvumirira yatukola bulungi nnyo. Eddembe nga President M7 lyalesi naye ate tajja kukutukira ku ntebe ya pulezidenti. Era President kyemmanyi nti gino emyaka ayinza obutadda kwesimbawo. Simanyi kirowoozo kye ayinza obutadda kwesimbawo kati nga Kulanama kingana okujja kwesimbawo abantu ne bampa obululu nemba kulembera nemba someseza abaana nenkola buli kimu kyonna. Ekikulu enseno kw'olina ogitambuliza ku mutindo gwa kusoma. Era nze gavumenti mpunzikira nga njigamba nti eyina okufa ennyo ku musomesa kuba omusomesa ye ansa. Buli lw'osomesa omuntu aba alaba gy'alaga ate omuntu bw'aba tamanyi gy'ava ne gy'alaga aba tamanyiiyo. Ekirungi Kulanama mmanyi gyenva ne gyendaga nnengerayo. Bannayuganda mbakubiriza nga mbakubira omulanga ebyokwekalakasa bibaddewo abaana bangi balugendeddemu abantu bangi abakulembeze baffe betuba tusupporting oba betuwagira bo oyinza okutunulira mu famire yaabwe nga tafiiriddwayo muntu n'atya naye gwe ng'oluuzinze omwana eyandibadde akuleetera kasukaali. Abazadde musembeze abaana bammwe mubannyonnyole nti ebyobufuzi byaggwaayo biweddewo mutimbululeyo n'ebipande byammwe ate nno mu bwangu nja kujjayo kakibooko mujjeeyo agapande gammwe ge mwatutimbira kubanga gawongera okuteekamu abaana eggulumu okwekalakaasa. Ate ekirala njagala Kyagulanyi akkirize nti Museveni yawangula akalulu. Nze nnoonyereza pulezidenti akalulu nagende Moroto nga teriyo kapande ka Kyagulanyi. Nze ntambudde amambuka ago nga teriyo kipande kitya n'ekimu. Abantu beeyo bayiga erinnya Museveni balyerookingiramu. Museveni ku kyalo kye gy'ava tekwavaako kalulu ka Kyagulanyi naye ate Kyagulanyi gy'azaalibwa kwavaako akalulu ka Museveni. Njagala abantu bakkirize nti teriyo muntu akkiriza defeat wabula mudde mu nteeko mukakane muteeketeeka akalulu nga mugenda kawa Kulanama akulembere ku ggwanga Uganda muve mu byokwetta mugenda kunfiiriza akalulu. bulungi nnyo yawangula akalulu 100% n'okumubba baamubba. Museveni baamubba akalulu kubanga abantu bawa Museveni akalulu. Maama wange twali tumulese ewaka jjukira mukadde ali mu 82 ate yakubwa pressure naye yakabanga akaana akato olw'okuba tumuganya ogenda okulonda era twaddayo eka ne tumuteeka mu mmotoka ne tumutwala n'alonda akalulu. Yalonda Museveni. Nze wange tewavaayo nsobi wadde muzeeyi ntandiso munyiigira lwa bukulembeze nti ndi president General tafuddeeyo ku basawo bange naye Museveni akalulu takabba akafuna mu butongole. Tezirina bye zeebuzaabuza bannange tukkirize defeat eriyo n'abantu abaagaana okukkiriza nti Kulanama ye president General waabwe naye nga nze mbatwala kuba nze ngatte ebibiina obubiina bwabwe bonna nabuggatta nembusaanikira nembukulembera. Naye eriyo abatakkiririza mu president Museveni yawangula akalulu. Nze nzekka nze gwe balina okusimbawo nenkuba muzeeyo akalulu. Amaanyi gava mu bantu kati ate nze nyinza okwesimbawo omuntu n'afuna akalulu wadde akamu tekisoboka.
Bobi Wine amaanyi gaalina tegaliiyo. Amaanyi ga Bobi Wine ga kuyimba. Bobi Wine jjukira ye muyimbi abadde yeematira ennyo mu ggwanga. Naye kati akalulu abadde atambula kyere olutandika birimbiri olutuuka ng'atandika kuyimba abantu nga beeyuwa nga balowooza mu ayagala nnyo mukyala we ate tamujooga amuwa respect. Ekyo kyokka kye mwebazaako. Tajja kufuga Uganda nga wendi. Ekyo nkiganye. Senga post gyosoma. Why? Oyagala giddingana. Era oyagala onyeranziremu ng'ambe nti nsoma bya bufuzi oba business management. Tombuuza bitaliiyo mbimanyi. Nedda ssebo ntwala kosi bbiri. Business management neeri. I'm politician sebo. Ndi politician. Kyoyagala politician. Sibyo oyagala nkube embogo. Naye wamanga ndi munnabyabufuzi va kuba n'abaana abaagala okunyumirwa obunyumirwa nayingira ebyobufuzi mu butongole. Era mpagira PRESIDENT-M7 lwakuba tannatuukiriza bye njagala. Senga kasembeko kakaterekeka. NRM bwe batekoze bye njagala njidde ebbali. Nze gundi siriiwo kugoberera kajegere nga nsanafu. Nenti twayise wano tudde wano twataddewo olukuubo. Bwe ndaba nga totuukiriza bye njagala nga nvaayo. Sinagivaamu naye awe ndituukira okwesimbawo nja kuvaayo. Akatalekeka nkubiriza abakyala. Abaami batulekera obuvunaanyizibwa. Abaami batulekera obuvunaanyizibwa. Mwonyekere nnyo kukola. Temunyooma mirimu. Emirimu emikyafu mwe gye munyooma mwe musinga okuva ssente. Jangu ntuukirire nkubuulire kiki osobola okukola. Ne bw'oba olina emitwalo 10 osobola okutandika bizinensi. Nina abakyala bangi abantuukiridde nimbawo emitwalo 10 ku 2. Bwe mpadde nnyingi ne muwa emitwalo 5 olwaleero ng'ataddewo n'obuzigo bw'abaana be ng'asobola okuba ng'ajjamu ssente n'aweerera abaana. Teweenyooma nyiikira okukola. 2026 wanaatuukira nja kuba njogera oluzungu olutayinaayina. Era nga nsobola okuyimirira mu maaso g'abantu n'enkola sentence 105 nga njogera bulungi oluzungu ng'era nsobola okuadressinga eggwanga 2026 weeneetuukira. Ate sigaye nti bwe ngenda okwesimbirawo ninda muzeeyi kagutamala okuvaako lwakuba tannakola bye njagala. Bobi taliiyo naawe deka Bobi Wine taliiyo ne figa efuga eggwanga taliimu.